okutuyisa mu katuuso kano nange ngenda kureactinga ku communication ya CFO. Ekisooka njagala okwebaza olw'enteekateeka eno. Nesebo secretary nga mpita mu ntebe yonsaba okutegeeza. Tuli wano okola review ey'omwaka gwe tumalako ate n'okuteekerateekera gwe tugendako mu maaso. Naye nga abakulembeze bano abakutudde mu maaso tebalina na 5-year development plans. Okubeera nti tetulina 5-year development plans naye nga abakugu betutula nabo bazirina. Kyokka nga tuli wano okuteekerateekera omwaka ogujja tulivayizinge ne guli omukadde. Ndaba nga kiba kituleka mu lusuubo olw'okumanya ebituufu ebyateekebwateekebwa. Ssebo ng'otudde mu ntebe eyo nkusaba ki? Tufunire omukisa. Tufunire omukisa waakiri basiweze ku soft copy. Tumanye ki ekigenda mu maaso mu 5-year development plan. Ekyokubiri ssebo. Era nga ndi ku side ya CFO ku communication ye. Bw'abadde atubuulira ku challenges ze, atukubiriza tukubirize abantu bawe emisolo. Era ssebo nga mpita mu ntebe yo nga ssentebe w'olukiiko luno. Nga Mukono district tuyina revenue register. Naye okwongeramu n'okufuna authenticity oba obwerufu n'obukakafu ku misolo egyo gye twakkiriziganyako bwe gisoloozebwa. Era ne sub-counties zaffe bwe zigijjayo how they are collected. Ze zimu ku concerns ze tubadde nga tracing nga tuli mu committees. Tukusaba ssebo mutufunire omwaganya gwonna okugoberera obutuufu bwa revenue registers zaffe ne database ow'emisolo gyennyini gye tuteekeddwa okusolooza. Nawo we tutuuse twekolemu check-up tulabe tufeeringiddewa era twongeddeko tutya. Ekisembayo ssebo ku minati gy'ompaddeemu ebbanga lyonna tuzze twemulugunya nti amagombola gatukola bubi nnyo kubanga ba sub-county chiefs ne ba accountants baspendinga ssente at source. Era kyova olaba nti ssente ezijja sometimes ku district okola emirimu zibeera ntono era amagombolola agamu tulabira ddala nga performance yaago mbi. Nsaba mu meeting ya leero CF atuberere wa